Gwe ssebo banya bandaba. Sikyaddamu kubuusabuusa Kyagulanyi waabanga awandudde eddusu ku muntu aba ayina kyamulabyemu. Akasajja ka Joel Ssennyonyi, akasajja ka Joel Ssennyonyi akyaziddwa ku CBS ku show abaddeko omu ng'alwanyisa abantu basatu. Kubaddeko Lumu, kubaddeko Ssemujunganda, kubaddeko ne Joyce Baagala. Naye akasajja kabakutte kakota. First and foremost, okuva lwe baagaba kaadi za NUP, abantu bangi including myself ne bannayuganda tubadde twebuuza ebibuuzo eby'enjawulo. Mu kibuuzo ekibadde kyebuuzibwa kye kibuuzo kya Zahra Luyulika eyali amanyikibwa ng'avuganya ku Chairman Member Parliament okubanga kaadi bamuwaddeyo Makindye. Bino byonna Joel Ssennyonyi abizzeemu. Joyce Baagala abadde ayina ebintu byagezaako okuyisaawo. In so doing that ng'agezaako okulabisa ekibiina. Kumba omwogezi w'ekibiina ali mu studio. Laba akasajja kikakoze banne baako mu studio. Njagala ate otambuze vidiyo eno etuuke ku buli munnayuganda amanye ensonga zino. Katukomewo. Wandisi mukyala Aisha Kabanda naga nti Zahra okusaba kwe yali yateekayo kwa Makindye West. Era okukyukakyuka kwajjira mu kkubaawo kakati yakoze bubi nnyo kubanga ajja kubijjisa ekibiina. Yakoze bubi kubanga ajja kubijjisa ki ekibiina. Tosobola kugamba muntu nti mu public ayogera kirala then privately nakola kirala. Era ekyo kyandibadde kiri stated to the public. Nze ndi wa mawulire nga gwe ndi mu communications. Ekibiina kyabadde kisobola okuvaayo bulungi to communicate that to the public. Public n'ekimanya. Process teyinza kumala kuggwa yonna ng'ewedde nga mulangiridde. Then n'olyoka ogamba nti oli bwe yajja okusaba kino kye yasaba. Lameka, njagala tubeere very transparent, very fair, very just. Can that happen? Okay. Omwogezi ali wano. Honorable Joel Ssennyonyi. Yes, sir. Mukyala Zahra yasabawo. Yasaba Kampala District, yasaba Makindye West. Okay, kantandikire ku waliwo mwanyina the Honorable Joyce Baagala kyakonyeekaawo agambye mbu teyategeera Maxi ze yafuna. So obuzibu bwe buba buli ku nsonga ya Maxi kyati kyangu okusookera ddala process y'emu eno era gye twayitamu naye gye yayitamu mu 2-2 era abaawangula yali omu ku bo ne banjulibwa eri eggwanga. Kimanye ba mu kaseera ako yagamba nti naye Maxi nfunye mmeka. Agamba nti Joel agamba nti si system yali anyway, simanyi abala bayinza okuba bagiyitamu. Nze nga Baagala Joyce Ntwato, I never went through that process. They are collaborating. That's not possible. Luli, okay, maybe I just would say kubanga. Funa flag ya NUP kululi ya collaborating. Era ne ground nekebelebwa. Bwabaka mbati ya collaborating. Then maybe wali wensobi. Era yali badde mu kaseera akagamba nti bannaye ngati mukoze vetting temumpa kaadi. Kimanyi bamufunye bulungi. Naye okunnyonnyola ensonga ey'okugamba nti ate bambulidde Max obuzibu obubanga buli ku nsonga just ya Max. Twagambye omuntu yenna alina issue ajanjulira ekibiina awo tiwali buzibu. Max z'akyama okutegeera zonna byenda byayagala okutegeera. Ensonga bw'eba eriku nti okay process sirinaako buzibu n'ebirala byonna naye just njagala tegeera Max wateereddwawo n'akakiiko asobola okugenda n'ayanjula ensonga eyo n'addibwamu. Joel, Max z'akyama lwaki abantu mwabitadde mu lwatu abantu bategeera bwe baakola? Obwerufu kiba kikulu nnyo. Anti obwerufu wabeerawo awangula n'awangulwa. So kati akakiiko kayanjudde abaawangudde abaayifeemu. So kati oba oyagala tugambe nti kati ono bamubuuza kibuuzo kino n'akiddamu bw'ati, ono bamubuuza kibuuzo kino n'akiddamu bw'ati. Oba no, I don't think it would work that way. Naye kiri clear nti waliwo abaayise mu kakuŋŋunta ne bawangula. Nga Honorable Joyce we yawangula ku luli, of course mu kaseera ako tewaaliwo obuzibu kuba yali awangudde. Kati obuzibu buzze kubanga flaga teyagifunye. Naye mwogedde kati ku nsonga ya Honorable Zahra. Zahra yatandikira Makindye West gye yalaga interest. Ntandikwa
n'amala n'agamba naye lwaki sigenda wali ku woman MP wano oba oli awo tuliwo bangi kati mugenda ku woman MP of course politics oli agamba nti a day in politics is too long bingi ebitambula mu politics omubaka waffe wa Makindye East Honorable Nyeko yavaayo n'aga nti anze kati ndekulidde era sijja kuddamu kwesimbawo ne wabeerawo ebikyuka Honorable Mulyanyama yali eri mu West n'aga naye lwaki seesimbawo mu East gye nina amakanda just saagadde kusumbuwa incumbent ng'akangenda awalala eno naye eventually n'abenaga kati kangenda eri mu East ne Zahara ndowooza awo yafunira ekirowoozo ekigamba nti kanzireyo mu West gye natandikira libadde embiri omuntu yina okwesimba bwayagadde eddembe lye and she was within time n'aga nti kankyuse era n'agenda n'akola vetting yakola eya Makindye West ne ground n'ebirala olwekyo bagaa nti lwaki